But the court will, at the end of the day, it will make the determination. Ssentebe wa Town Council y'e Bombo mu disitulikiti y'e Luweero Ismail Dabule yakulembeddemu banne era nga bano bayise munnamateeka Richard Omongole. Bano banjiza okwemulugunya kwabeera kkooti ya East Africa mu kiseera kino etuula kuno. Baagala kkooti eno eragire gavumenti ya kuno ng'eyita mu ssaabawolereza waayo basasulwe obukadde bwa ddoola za Amerika $500 ze bagamba nti zaaboyebwa oluvannyuma lwa kawunta zaabwe okuteekebwako envumbo mu 1979 mu lutalo olwafuumula Idi Amin Ddada ku bukulembeze. Bano balumiriza nti ssente zaabwe zikumira mu banka enkulu gavumenti mwezikozesereza okufunamu amagoba. Abanubi bano bategeezezza kkooti nti ekyabatuusa ku kino lwakuba baali baggwanga limu ne Idi Amin yali afuga Uganda mu kiseera ekyo era yagibwa ku bukulembeze mu 1979. Kye baakola nti gavumenti ya Amin bwe yagobwa eti mu 1979 banoonya buli akawunti yonna eriko erinnya erifaanaganya n'ery'Abarabu nga bamanyi nti oyo Nubi. Nti ono Bashir Khamis, ono Ismail Dabule, ono Abbas, ne basiba akawunti zonna. Omuntu yali mu byobufuzi n'atali mu byabufuzi. Guno omusango tegutandise leero. Omu ku bazeeyi baffe eyafa bamuyita Muzeeyi Juma Kanyakwa mu 1980 yaggulawo musango era n'aguwangula ne bagamba bagulewo ki akawunti bazan freezing. Tuzze tuli mu musango guno saawa zino tusigazza abaali bannanyini akawunti zennyini akawunti esukka mu 10,000 tusigazzaawo abalamu bali babiri bokka. In 1979, the money was a lot. It was probably over $50 million, which money today could be put well beyond $500 million. It was taken. It is in the Bank of Uganda up to today. Munnamateeka waabwe Richard Omongole agamba nti batalaze kkooti za Uganda ez'enjawulo omuli ne kkooti ensukkulumu eyalagira basasulwe wabula ng'enteekateeka yonna y'okugana gavumenti basobole okusasula ssente zaabwe ezeegwa butaka. We have 2 appeals in the Court of Appeal in respect of this matter. In 2015, after the Supreme Court made a decision and say, why are you holding on to this money? Give these people their money. We wrote to the Minister of Finance. The Minister of Finance in 2016 did not respond. He just kept quiet. So that is when we filed a reference in Arusha. Message ife gye tuweereza President Museveni ne gavumenti ye eri very simple. Nti okunyigirizibwa n'okusosola ku basosodde abanubi okuva Amin bwe yagenda kutunyigiriza nnyo. Kati balina essuubi nti kkooti y'omukago oba oliawo enaayamba okukyusa embeera. What we want from the court is to declare that the government of Uganda is illegally and unlawfully holding on to the monies for the Nubian community and to ask the government of Uganda to release this money. We have documentation showing that the money was invested in treasury bills. So Bank of Uganda and the government, we are keeping money, and they are not even trying them and saying that you people were part of you stole this money. We believe that the action of government is almost theft. It is like a government stealing from its own people. President wa kkooti Nesta Kayobera akkiriza okuwulira omusango guno omwaka ogujja era n'alagira ssaabawolereza ba gavumenti ne munnamateeka w'abanubi wano okuwaayo obujulizi ng'olwa 23 January omwaka ogujja terunnayita.